Na yate muganga muleke kutufukira mimonde jocha mu ngalo. Muganga mwagala kutufira ku bufizi. Mukati okabiraki. Chibala temutukungula. Hanaje. Mwagala tufira ku bufizi. Olwokuba tewafuse minister kati tukabira amaziga oli ku malalo. Oyo kajiko yogumusajja kusemba yatajjakana. Gasumba yatajjakana yeye nyini yayogerera nti ajamalawo jakana era jakana nafa. Kakati tugambani akuluno sigenda wairiza government. Gasumba ye yatajjakana. Gasumba ekyensi yonna ekimanyi wakyogera nti ojja kumutta era yafa. Muganga tuwabakola kyo kututuuka okutugendera ku malalo g'abakitamwe ne banyammwe mutukabirire nga bwe twabamye obwa minisita mu nsi yaffe. Idi Amin yafiira Saudi Arabia era n'aziikwa eyo. Idi mu Saudi kati yafuuka mu Saudi. Yafuuka mu Saudi. Okukati nze bwe ngende Tanzania nenfiira eyo ne banziika eyo nga abaana bange bagenda balaga abantu amalalo nga baga nti sekito kati yafuuka mu Tanzania yafiira eno n'amalalo gaago. Oze ne Chairman ow'emyaka 3 ye twategedde tutya nti abo baganda bo mwe bamu mumuze n'abataka. Museveni yagamba okusalawo mu Nansi bataka be basalawo. Ani yakugamba nti Museveni ye Uganda? Muganga mutwesonyiwe. Muganga mutwesonyiwe. Mbundi Munnarwanda munna Uganda ng'Omuganda bwali mu Uganda. Eriyo omuteeso Munnarwanda. Waliyo Omuganda Omunnarwanda. Eriyo Mukaramojjo mu Tanzania. Eriyo Musogo mu Kenya. Oba eriyo Mukukiyo omuna Uganda. Bale mutuvuga speed. Muganga temugenda kutufiirako. Muganga mutwesonyiwe. Okaba n'okusita n'osiita mbw alemeredde okwogera. Oziyira biki? Eminisitule obadde oyagala kugikozesa ki? Iyo mwe kwe mutufiirirako mutugante akabye alemedde okwogera. Gasumba akutembeeta yabba. Ne bamuteekako empingu. Gasumba akutembeeta yamala ebbanga ng'avuma Katikkiro wa Buganda. Ng'avuma Katikkiro. Katikkiro ye kabaka w'ebweru. Gasumba akutembeeta yamala ebbanga ng'avuma Katikkiro. Olw'okuba yagendayo ne yeetonda mmwe ki ekibalowoozesa nti ffe okusonyiwa tumalaga. Gasumba gw'obungeeta naye yamala ebbanga ng'avuma Katikkiro. Gasumba gw'obungeeta naye asiiba avuma Kyagulanyi ffe Abaganda gwe tukkiririzaamu oba Bannayuganda. Era atuuka n'okutugamba nti Murundi. Kati bw'aba Gasumba Oburundi kivumo mu maaso ga Kasumba kiki ekirobera Obunnarwanda okubanga si kivumo kuba Abarundi Batuusi n'Abawutu n'Abannarwanda Batuusi n'Abawutu. Njawulo kyennene eri wakati w'Abannarwanda n'Abatuusi. Bw'abanga Kasumba yamanyi Bobi Wine bw'aba Murundi kivumo nga gwe tugamba oli Munnarwanda omuna Uganda. Muganga ate si gwe muganga ye gwe muganga. Efisi tusinza nnya bingi mutugende kitono baddiya. Ate mwe basajja mmwe Abannarwanda abalungi weebali. Kuba family mwe ziri nga tubamanyi nti abo Bannarwanda naye nga bantu balungi. Nimwe muvumaganya kino ekiwala ekigenda kitiribiita kiti. Muganga mutuwe sipesi. Muganga mutugenda kitono. Muganga mwatutuuka.
muganga twabanyiwa, muganga tetwabagala, muganga tetubagalangako, muganga situli bagala. Gasumba tetwabagala, tetubagalangako, situli bagala. Ate Gasumba olina ebizibu byo. Gasumba zokola ebintu ebiyitirivu. Wagamba mbu simanya Katonda yasooka kutonda Munnalwanda n'amusembako n'amutonda obulago bwe buti. Nga mugenda bw'onoonya kyene waffe gye batonda abalina feesi zino. Gasumba gwa akutembeeta. Ekisooka kya byonna muganga wandibadde oba kalekaleko kuba abamu tubadde situkumanyi. Naye omuntu akutembeeta kubira omudomo. Mudomo wo, wololo wo. Alina zero. Akyali kakabuuza kujja kana. Yakwatibwako ngabba. Clips ez'enjawulo mulabye nga avuma Katikkiro. Okuvuma Katikkiro oba ovumye Kabaka. Namulaba nga avuma Kyagulanyi. Ajja avuma Abaganda mbu tuyina ebiyindo bwe biti. Genda ewamwe Gasumba omuggo teguba gwa Natema. Teguba gwa Nalondo, omuggo guba gwa Natema. Uganda ya bannayuganda. Gaasu olunaku lujja gukya Gaasu ne bw'onowalira. Gasumba ne bwe muliwalira ne mwekwata bwe muti ku ttaka ne muliko ne musimba enjala. Gasumba tujja kuba walawala.